Kale olunaku lwaleero twegasseeko tugenda banga tucelebratinga omuyimbi Nakinku Ssekinku Kingisa naye ntegezeddwako nti ate ali wano ewa Spice Dana namukwaya Star Girl wetusinzidde makage atubuulire lwaki batugamba akiringidde wano olwaleero biki byagenda otubanga atubuulira lwaki akiringidde wano manye ebigambo biyitire Stuart oyo Kagola alina ebigambo byayisayisa eyo nga biyitinga na negataako tuyingira ewa Spice Star Girl. Ibra Case ndowooza oli steady wewa wakati wano tuli wa Star Girl. Emotoka ya Kingisa wama kituufu emotoka ya Kingisa ayiyo weeri njirengeraho wano kigeza nti mwali mu nfo muno naye tunyumyemu ko naye atubuulire King Muswati ozegedde omukulu wali yatuddedda atubuulire amaka gano naye maama Saha aba oyo gwe bayita nno Kingisa olaba bwakirinze kati kampitewa ndowooza nze kampite wano bwenti kampite wano Kingi ogamba otya my brother oya muli butya bulamu malembe oli makagano bangambye nti yambuka waggulu awo omukulu wali awo wa Star Girl owa kibitambula bitya tutambuza mpola ndabo kirinze kintu kikujjako wano ekivulo kimpuuba ebiseera ebyo ko era mpumuliddemu ko wano wamanyinaze kunywa ka juice ate era neyongereyo katuuse dda kalaba era kati kano ke bayita batya akulya bye byasooseewo nembimala kati ndi mukukatiriza yamani kati mbwakutereddeko wano wabwera ogira weewujjako newujjeko empewo zinfuweko ezenakawuka tezifuuwa owaayo kyusaamu ku environment lero omukidde sawa meka wangambye dda nti wasazeeko dda wano wano mbadde nakatuuka era ndoza kajuisi okalaba kali mu mirongo 3 mbadde nakatuuka era nga Star Girl yanzingambye agera kunsurprisinga olwaleero era ate aludde wuuno nanti atuuse Star Girl Spice naye banna kati kino kye bayita batya kugambe natudde dda wano abaana ne bankolako kajuisi katuuse dda banfune katebe wano tunyumyemuko hana omwana nga tuva ku Spice Dana tudda kwani olaba Kingi yatudde dda bamukakeya k'amaanyi kati olwonze Kingi kakeya kali kate wano wa Star Girl ndaba skeya y'amaanyi ndinako Saha olinamu ku nsonyi kali nze nekoleko olugambo nti bandabirira bulungi oli mulwadde wama Spice leeta akatebe tunyumyemu wano tuli ne Spice tusanze omugenyi wano nga yakirinze dda Spice nga yatudde dda mugenyi wano waka nga kapisi kani katuukidde dda bagulawo buguzi ewo gye ndi omugenyi wano ndi waka Spice omukulu ngambi wano sitakonkona takonkona naawe sha enkolagana yamwe ne etoffaali lyalina wano olimanyi enkolagana mwe ne Saha eryetuli ba mukwano nnyo nakayimba kaffe bakayita best friend wange kitegeeza nti ow'omukwano wange oli waddala omukwano omutuufu you cry together you celebrate together you work together you achieve together nti ebiseera ebisinga you chill together nti lwakwaleero lwe mutusanze naffe tutera okubaawo naffe netukubamu ku lwalirwa ojjukira kino simanyi wamwe mwakolanga bino netukubamu ku lwalirwa edda abantu so mukwano gwange kyosigiza ki abayimbi ebiseera ebisinga unity temuli mu bayimbi teriimu nnyo naye gweolina mikwano gyo nga buli gwosanga Spice mukwano gwange ne Saha wuno yatudde dda unity mweri just nti si buli muntu ayinza kuba mukwano gwo olondamu era abakwagala naye bukola kiboyagala abakusupportinga bosupportinga kubeera ensi yonna tesobola kukwagala naye ng'era mubamu bokwatagana nabo so unity mweri ekibuzo kyekimu kyenvudde nakyo newa Spice unity mu bayimbi kiri kitya tulaba tonotono abakwatagana nga muwendo osanga oli ne Spice buli omu anoonya amwanguyira buli muntu anoonya amwanguyira tosobola kusanga bonna buli wamu ate era nze nkubiriza nnyo bannange obuzibu omuntu abufuna atya kwagala kuba mulungi eri buli omu okyuzingamu abo ababondinga naawe ne mu celebrating ekyo naawe kenyini omwoyo gwe waliwo gyoba ogutwala ngula kugenda
Jikutayo ng'ovaayo. Enkolagana weewaawo ogambye nti onoonyaamu abo abakwatagana naawe. Olwo omanya otya nti onajja kunyanguyira bwe nga gwe mubakyalibo obeera nabo. Akankubulira obudde time terimba, time tells, nze kyekintu kyentambulirako. Abamu tuze mu ndongo nga tuli baana bato, tuyigidde mu bintu bingi nnyo. We've learned the hard way sometimes. So kati mu lugendo lwo olaba abantu ng'abaddewo ebyaddala mu buli mbeera, mu bubi, mu bulungi, ate birimu ne bino nti ofunamu ate abamu ne banoomamu, anooma tabakyaliwo. Kati byonna obiraba ng'olugendo lutambula. Nogaba okyali wange ono olaba abaddewo ng'afunyeemu n'atazimba mutima, koze eri abazimba omutima n'agamba oyo biki, so nwateekawo embeera naye omuntu asigalawo mu buli mbeera ate nga mukoonagana ne muddamu ne mutereera ne mwesonyiwa okitegeera, so yaba mukwano gwo ddala. Moments zojjukira emabega n'ogamba nti ddala Saha muntu wange ddala. Bingi nnyo siyinza kumenya kimu ba bibiri, naye tubadde ne celebrations mu bulungi ne mu bubi, mu kulaakulana buli kamu buli kake n'akuyita tulina kano muntu nga ne mu birungi byakuyita ne mu bubi ng'agamba kyali wange oliwa ng'akunoonyaako oba oli mu byono nakubira oliwa bannaaye kino kiri kitya nkulengeddeko wano oli bulungi abakyaliwo nnyo. So we've had moments nyingi nnyo. Ndi emotional nyinza n'okaaba omwana ayogedde bulungi. Kino ekibuzo era kiddeewo eri sayidi yo. Bintu kibeera n'ojjukira n'ogamba nti naddala kituufu Spice mukwano gwange ddala mubakyali bange. Kali Spice mukwano gwange ekyo kiri undoubtable naye tutakidiscussinga. Naye Spice ayina ebintu bingi nnyo ebitaga omucelebratingako. Naye topic gyetaga ntuginyumyako tufuna obudde bwayo. Ne mu kunnyonnyola mu bulamba kuba muleka mufuna mu butundutundu. Spice ayina omutima omugagga gwasinga bangi kuffe. Ffenaffe tuguyina naye kubamu ewamu kubimu kitege kigamba naye omulaba ngaddiza yali akututeko gy'alabirira abaana eyo. So ayina ekintu kyasinga ku bantu bangi ate abali obulungi omusinga nti ayina ekirabo ekyo kyenjagala abaana bange batwaleko nti akatono bakalya ne munno however small it may be nti ayinamu eyo sharing and caring heart si ya bonna. Mu nsi muno mwe tuli omwaffe abantu beefaako nnyo nga bo. Abantu balivinga abasinga baganye ekya monarchism mu nsikirano tebaganye ogenda mu charity ate nga kyekisinga obulungi kubanga abasingira twayitira mu charity mu kuyamba batuyamba buyambi netujja ku ground ntubeerawo. So ayina omutima ogwo era munaye kankwebalize mu kamera eno webale nnyo webalire ddala kuddiza abantu nkulayirira ensi terikwerabira paka ku generation ey'okusatu. Ensi ebeerawo ng'eraba si buli muntu nti ayogera ng'alabye abamu baliyakitinga buliakitize. So webala omutima ogwo ffe tuli mabegawo nayadde naawe oli mabega waffe ffenna twewerekere. Omuyimbi omuto omuwala ajja essaawa zino tulina bangi abajja mu kaseera kano byakuyiga ki byandibadde ayingira ku Spice Dana nga mukwano gwe gwowangadde naye? Ayimbe Spice ayimbe music akube endongo bina byonna kwemoola kolaki bikole ng'oyimbye. Spice ayina endongo eri rich. Owuliza akayimba ke nti ayimba ku bakyala owulira nti atudde n'alowooza n'amanya abakyala beetaaga balaba bamanye batya nti naawe obalikoganizinga gye bali. So ayina music wali rich yeeyogerera. Tuzijja kunnyonnyola kirala kyonna gwe nga wegomba Spice eyimba awuliza n'okufuna ebisinga ebibye oba okutuuka samuya n'obeera musaamusaamu n'oba yaddeko. Spice byakuyiga ki byewegira ku King Saha omukulu ono? Ekisookera ddala bingi nnyo byasobola okumbukirako. Mulasita tafuuwa njaayi atafuuwafuuwa busigalasigala ye mulasita akolagana obulungi ne banne wofuuwa sigala nga gamasemberayo eri totutatana naye gwe kamalire weeri nzemu ye muntu atakozesa bitamiiza kubanga teyinza buteekanga amazima kubanga nze ndwawo okweyogerako amazima naye leero ng'ogedde kati bana baludde nange be bamumanyi naye mumugala ne mugwa ku bayimbi abatamumanyi ne baleka banyonyola be batamanyi.
nga bwakugambe sigenda kiddamu edi net naye nga nkulayirira by the way anywa kajuisi mazzi kacayi olw'empoofu yenakawuka nalowooza mbaotaddeko naye gwe nakawuka naye omanye empoofu yaayo nze kuva ovu yenakawuka okusanga gwe munyonyo mba myusa amaaso goba wakana Salama Road kati ate ngatteko Salama Road era bannange yunirwa mutuyambeko ku ekyo tubegayiridde katukozese na wano wenyini platform eno yunirwa mutuyambeko ku Salama Road ne Nakawuka Road nga mulowooza kule kuki amazima newe nkugirako galubindi oyinza okukubira yunirwa omulanga nowandika ne baluwa empanvu bweti osogigamba omalawo emmunye y'omusajja yunirwa kati ate ova ku nfuufu kuli obunnya bukusunda obwongo era wotuuke wantu nga wano basika kuwa kajuiso kakkane badde kyakunyonyola ebisinga abyogedde naye ng'ate bambi okusokerera kingi ono omuntu w'abantu nnyo tutambule naye nnyo mu bitundu ebyenjawulo yantwalako eyo ku mazzi eyo buli womanyi entebe eyo yonna yafugayo twatambuza bigere ekigungu ntuli ebyennyanja abantu bamwagala nnyo ate nga talina kyakola nnyo nti oba manya omuntu nga takaka mukwano naturally ali loved so nga mwegomba ne nga bannange kakati ekirala King Saha nasooka omusikana yandaga embuzi ze ku ssimu ne wakawe ng'alina byakola ewaka. I was inspired. Ageze nagana mulaga embuzi. Kati otaba kumalayo nti embuzi ze ku ssimu. Mulunzi. Either way, nagezaako kino nagezaako kiri negomba okulunda nga ndabye yiye ng'alunda era mukazi mulunzi yakwata bagamba naye lwali ba surprisinga mujja kutya ekirungi kya spice walaba ayiga ate mukazi mwegombi wa birungi alina good taste amanye birungi era walaba ayiga era lwalikeera nagakaba mbanjulire fe abalabyeko tulirako abalabyeko kugalunda ebintu byonna sijja kumenyamu kimu ku kimu tulirako webale munayikola webale nakweyagaliza webale kwagala mami nakulaba nga mugana ne mami e Dubai ningamba wawulira otya nga Spice alina mami ku nnyonyi emu ate nga ali mu kirasi ey'amaanyi? Nawulira bulungi nnyo, nawulira bulungi nnyo kuba at least mbalabidde ebbanga ne maama, nawulira bulungi nnyo. Yeah, so omuntu yenna alina okujaguza ne maama we. Bamama si bagulira bugwirizi kadde nti mama mwongere kadde mpya mutambuze namu. Oba olina obusobozi mama aba ayagala Roma musindike. Nzange njagala agendeko e Roma kuba ndaba kyekintu ekimutawaanya. Agendeko e Roma kwate kumazzi ago amatukuvu. Buli muntu alina ekirooto. Mama aba ayagala kusanyuka musanyuse. Tukolerera munnaye. Spice fact mfunye n'omukisa bali sina kufuna. Olugendo lwe Dubai ne mama lwali lutya lwatandika lutya mama omugambo otya nti nkutwalawa? Bananga olugendo olwo lwali luwanvu. Tuyinza odufunye olunaku olulala. Tunyonyolako. Exactly, but it was good. Kinalinga njagala. Ukola mbulamu bwange ku birthday yange eno. So, it's a long story, but it was amazing. Tujafuna obudde tujinyumyeko yonako lwa King Saha. Lwa King Saha era twagala kubanga sokera ddala nze nganze Spice. King Saha ku career yange alina ettofaali sirimu saabiri saasatu nina ennyimba ze mujjeemu sirimu sibiri ate nga ze nnyimba ezisinga amaanyi mu nnyimba zange ze nina era achievements zonna zentuuseeko ze situunda nnyaanya bantu bampakidde lwa music wange ye muntu ayingira studio nakola kayimba kalungi nagamba kano nkagaliza Spice nakaweereza Roger banagamba ne Spice muli watugendeko mu studio tugende tuyiyeyo kano na idea bweti so omuntu bwatyo nga naye muyimbi ng'ebirungi yandibyeyagaliza nina gamba kayimba kano kandi mu love kankawe Spice ka best friend katukakole ne Spice nyimba nyingi studio social abeerawo ne nyimba nyingi zenkoze n'abala nan directinga era ye muntu abatono betuwa nyimba zaffe ne bawulirizaamu nagamba wano okyusaamu wano okola kwegamba bambi ambeereddewo era King Saha nkwebaza n'olw'ensonga kati omukolo nga guno gwa concert yo mbadde siiriza butabeera omu kwabo kuba mbadde nakatuuka wano saa naŋŋamba ndi wano naye Spice aŋŋambye ayina sabanga surprise ayina surprise yange neŋŋamba otuuse wano nga noonya ekibikeko baaluuni
oba kiri mu bokisi oba kiri mu kagofaaki Gamunana December njagala mbere omu kwabo abagendo gataka etofali eryogula table anyongereko labuli ali eyo fani wa King Saha music we yeyogerera sijja kwogera bingi ate nkimanyi eyo you already sold out show kubanga ye tayina gwa ka music ayimba music aliyo kati lengero limba lebiseera everyone relates to that song oyina ebiseera byojjukira wali ku kibaati nze nasikana King Saha ku kibaati awo first time ne musaba yakayimba nga omanyi kati nzani kubanga ndi mukwano gwe yes kati nejjukanya ebiseera ebyo nga njiriba ku kibaati awo mfata collabos and look where we are right now we chill together ebanzibe emmotoka yange nebula bwetyo negenda ne kati emmotoka nzirina semu motoka ebiseera ebyo jibba bagibbera nakaba maziga ne bantwala eyo simanya wa kuboda nonye emmotoka ne omugabira gye bamupako ne munange ebyembi bineeno biraba nze njijjuke yali shate sali bubinyo nali mvude mu spasio nengula spakastom spakastom nowa anai so nava omubbi yampa buwi kubanga nze emmotoka zinaddamu okuvuga zonna oli alinga kugulirawo ku yes byonna biri mu biseera ebyo concert ebiseera ebyo kati twejjukanya tuli wano we are winning tuchiringa ne King Saha fena tulina memories n'abatula bonna muina gye muvudde gye mujjukanye mugamani kati abawe tuli atatulaba so concert eno okumuwagira table oguze mmeeza nguze mmeeza ya milioni 3 siwe chindako era sipaziremu ndikube banange ngalo muzikaze milioni 3 kutidde banange milioni 3 soko sonse kao munda lindako tuteke wano lindako sa muzirabyeko kye buli ogw'omutwalo 3 kutidde bwebiri bwebiri kati bwebiri lumeka kutidde lwaki obala sente zitali zizo sente tebazibalira mu bantu so bambi ngeri y'okumuwagira tumwagaliza concert ennungi mukwase bulungi nnyo akanzi buube bubuubi alinda akanzi mukwase bulungi mukwase sente ezo bulungi nnyo bazanyisa zire ganyombi kati wano tuli mbukadde busatu emirikwesi 3 so abali eyo mwenna mwangwe mugule mmeeza concert eyengedde no teri wala concert etuuse na 8 December banange musale kwatiko mu ngalo mwana gwe alhamdulillah onsoomozeza era kyembadde naakogera wano kyennyini omwana ono agenda kutusoomooza ebbanga ddene ye muyimbi asoose ogula emmeeza ku show yange kati yagala mugambe ki ye muyimbi munnange asoose ogula emmeeza ku show yange kiraga nti anjagaliza ate era y'omu kuba ndyagadde okubaawo yasookedde ddala mbaye oludde nawo of course waliwo ogigula nga tanaakulanga yakateekayo date what ekya King Saha kankubuulire nze nga nze omu nkugambye wano we tuli walaba kuliko ettoffaali lya King Saha we tutudde wano ebiseera byandi mu love nze nakola newuba nakuba shows olimba yaluwandika from scratch it's one of my biggest songs manager Roja naye atoye order aguzeyo tiketi 10 ate wayogera bikolebwa ebiddibwa okuyingira kwa sente meka manager Roja twadde okuyingira kwa mitwalo 2 5 ne table ya milioni 3 yeah tiketi 10 awo manager azimaliza tiketi 10 manager neyanzeke manager Roja webale kubera ibanga ndo manager Roja naye tambule na ibanga dene nyonyonyonyo era kyovula bawano ndi mu family kwa tutambule ibanga dene tetukyeyiga twemanyi tutambulira omu bunsanyusa bakonagana naye tebatingana toyogera ku King Saha maso ga Roja kubuulira manyi okutambula olina akuyitako nga yambala esaati ngeya Roja nogagwe ogera ogira oti gasiyeye ate balina story yaabwe bambi it's very inspiring Roja mujja tuwaako story yammwe gwe ne King Saha kwakati abadde taano wange ebbanga eddene Roja ambaddemu ebbanga eddene ambeereddewo twava wala Roja yansanga mu kikuubo
story ya fempanvu nnyo ne Roger so Roger yuna joli respect kamigugu salutation yeah bali betu kamigugu bombi babiri Roger ali ayinamuko Roger ali ayinamuko kubanga Roger ayinako kunya ku vitamin ngasomola ebyamono Saha amanya bintu bingi kuba tuli wamu tuli family kati gweze emboze ezimu etundiga mboze nyumya zijja kwewisa gase nyonyo ne King Saha so that's why the story are very very inspiring kati ati mu mbozi yawe bana ababiri Spice najja embozi netandika bulungi kagande binyuma bunyumi ewantu wone wali ekimuli bina bitambula butambuzi kuba kati kino kye kimuli kya fena feke tuyinawo era wobole eyo ng'okyepikira manya nti we bali abanywi b'amata olina okubanga lindako onabimanyi byonna wemba n'omuko osoka mukubiramu oyina alo eddako mba mmanyi alo eddako mukubira mba nina okubanga mmanyi ya kale Spice nga tumaliriza kowola abantu bajje mu concert ya King Saha ebiseera ebyo enakusomezi nga 8 December banange atamanyi mutegeeze mu bwangu tables nkowola buli muntu ale yagule table nga bukyali kubanga tugatuka last days ezo nga buli omwayaga because okimanyi kata kozesa obwangu ogule table yo ogule tickets early bird tube nga tuwagira King Saha bayimbi bannaffe bonna omanyi kino ekintu okiraba nze concert yange yagoji natunda tables ezisuka mu 10 kubanga lwaki abayimbi bangulako tables nze mba ndi awo nga nfune simu nga bangamba Navi agena gula table Edikenza aguze table King Saha aguze table Gundi aguze table bana emenyani babitu sibaguze table okitegeera nagenda okwesanga nga table nozanga 30 gabayimbi kati ekintu nga kino twe supporting cause obanga omanyi nti oyinayo table ya King Saha ezo millioni zo 3 oyina table ya Spice Diana ezo millioni zo meka 3 ogenda okwesanga mwekozeemu omulimu abamu nga tebataluseke sibonera twetaaga bonna abalala bajja kujja mpola akaze kajja kula message eri abayimbi nkwatagana ya mukulika nti mwewagira mu bivulumu mu kaseera nga kana kwebivulumu ngotegese kivulu Spice nga wabayise isimu yange kwerika mbalinde munkubireko nange munsomoze mugule table nange kuza mwenja kujja munsomoze mugule table fena twesooke twebeeremu twe supporting ebyokulwa bingi nnyo ebyokulwa nako naye tusooke ekyo sooke twewagire okwewagira okwalaali okulabikira ddala tusooke tugende mukuli okwogereko ng'okulabikira ddala kwokubadde ki kwokulabise mwebale nnyo mwebalire ddala bannange nammwe mbaagaliza akawungezi akalungi assalaamu alaikum warahmatullahi taala bwetyo bwetutambudde olunaku olwaleero ne King Saha emotoka nga bw'ogiwuliraawo eno ogiraba eri y'amagye eyo ya King Saha olabe ogirabye yeeyo yeekanzeemu omulabye omukulu bwagiwalampye waggulu eyo bamuyita King Saha King Moswati ng'ennaku z'omwezi 8 December ensonga zikute bulungi ebiseera ebyo concert mujje tumuwagire fenna tubeereyo kwolwo weewaawo ffe tubateeredde wano paka next time Saha kati akweba okola kaki nzani atula mu birangirangi wanje ine malokange birangirangi ogiraba agisiiga wasiigako bisiige bino nga lwaki wateekako bino ebirangi biringa ebyamagye bibombola njaga nnyo okwefaanana nzekka kyova nsiige birangirangi oluguudo lwomwe lulina kawuka eyitawo etya baaba ekizozi nnona nnone ababoda bajja bangoberera bamperekeza mira weewaawo Saha tukutadde alinaku z'omwezi kyogere I have another card, don't worry. Another card, don't worry. You can sit up other cars. Enjoy, Mama. Bambi, atawo babbaje tubogizizema be. Yagira mpola. Budget okamanyi. Bamakanika babbirawo. Anti mukubira kati njagala ndabiramu njakuva makindi mangu. Ngamba bato ina mitwalo 5. Yobe ganzo kate nkubira ono ina ensambu. Zimakanika nakubirako makanika. Roger nakubirako makanika nga nne chuma chenjagala. Nemge emitwalo aga. Nemga sente nyingi. Nangamba
kambeko gwe nkubira akusalireko oyaddamu nkubira ngamba nti awo nagambye akoma 45 nengamba kakati ongambe konzirire bansalireko era baneyo bakusalirako emotoka bayitaga kwekwata bulungi kyobalaba neyo gwagivuga weka nze driver wange nze pilot wange omanyi lwaki nze pilot wange netulanga mukubanga nze mbamanyi yendaga saka kusonga mukwata awo tatuna mabega olina okuba mugalo bindi olina okwekwatako wano bwoti wentula muno nziruka naye kyoyinza wano traffic yankwatako naye yansesa yaŋŋamba ezo Subaru zibalimba ne mugamba afande si Subaru n'ekigere mutukuba ekifaananyi tusiibule